Abakristaayo basabiddwa okufaanaganako n'abajulizi abanyweza okukkiriza kwabwe ne bafiirya eddiini nga singa n'abaliwo kati batambulira mu buufu bwe bumu kijja kukakasa omukwano gwabwe ne Katonda. Christipher Kikomeko okuva mu kitongole Kibulizi ky'enjiri mu bulabizi bw'e Namirembe nga yakulembeddemu okusaba okukanisa Katwe Martyrs olwaleero agamba okubonabona abajulizi kwe baayitamu kwali kwagala kutiisatiisa bagoberezi bakomyawo okukkiriza kwabwe. Era babalagira ddala ekigendo batuukako ne bamussa waggulu ku ntuumu y'enku ne bamwokya yenna n'asirika ne babalaga nti mulabye ekigendo batuukako senga temwegaana Kristo mwattu abaana tebeegaana. Ne beeyongerayo paka e Nakiyanja ne babasiba ku muti, omuti ogwo ndaaza abazadde ne babasiba okwo nga bwe bakyaba enku nga bwe bakola omuliro gwonna. Ono okubuulira kwe yakutambuliza ne ku byafaayo by'ennyanja ya Kabaka okutuuka okugisima nti mwalimu okulumaŋŋana n'okweyawulayawulamu oluvannyuma ne kyetawo entalo z'eddiini. Christipher ajjukizza abakristaayo nti entalo wamu n'embeera eriwo mu kiseera kino byava dda. Ne beediima ko Ssaabasajja munaagisima kobo tetugisime, abange munaagisima tetugisime. Olutalo lw'eddiini ne lukola ki? Ne lubalukawo. Ne luba lw'amaanyi nnyo, Mwanga ne bamuggyako era awo Katikkiro Mukasa we yattirwa mu lutalo awo. Musajja wattu n'afa. Bw'afa bakwata omulambo gwe kubanga yatta omukago ne Ssaabasajja bakutwala e Kasubi mu masiro, amasiro ga Ssaabasajja Muteesa ow'olubereberye, bamuziika omwo kubanga yatta omukago Mulangira. Ate ye amyuka omukubiriza w'ekkanisa eno asabye abakristaayo okukola emirimu gya Katonda olwo ne Katonda lw'anaakola egyabwe. Abatunuulira n'abasanga mu mbeera gye balimu ng'alaba Katonda amusitudde, naawe oyina gye wali gye wazaalibwa ng'oddayo ne bakwegalaganya ne bagamba Katonda ng'amusitudde, weera nga weegeraageranya ku mbeera gy'obaddemu ne Katonda waakututte. Omanye nti bw'oddayo eri bonna bakuŋŋaana omwana wa gundi azze. Okusaba kwetabiddwamu abakristaayo okuva mu biti eby'enjawulo nga n'omumyuka Vicar Frobia Ssebunya talutumidde mwana. Katonda afaayo, twagala okusaasira bannaffe. Omwami Mugerwa yafiiriddwa maama we. Okusaba kutambulidde ku mulamwa ogw'okukubiriza abakristaayo okunyweza okukkiriza kwabwe. Kiyenji Moses, Delta TV, Amasukulumu.